Kabuki Promotions, thank you so much for subscribing. Temwerabirira okweyongera okujjukiza bannammwe okusubscribinga n'okucommentinga na buli kimu kyonna ekyetaagisa sharing byonna mubeere nga mubikola n'ekigalo. Temwerabirira kiteekako n'akadaako kanyigako kubanga ofuna notifications eza video zonna ze tuba tutaddeyo. My name is Flora Shot. Tuli wano ku launch ya meeting ya mwana mulenzi Kabako agenda kuba ayanjula mwana munne Jazira eyo mu Apple naye munnange tusanzeewo omuntu ow'enjawulo ne twagala ate tumukuleetere akubuuzeeko ayongere otubuulira akimye eki mu bayimbi ewa Shiba Seeka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadebale. Alhamdulillah namwe mujebale nyabo. Nzikirizibwa otoola salaamu nze atali musiraamu. Osobola gitoola nyabo. Twasomanga mu high school nga bakugamba gwe atali musiraamu omuntu omusiraamu omutolera salaamu mbwagamba waleeku. Abo baali bajega bujega bali bubasumbuwa naye ng'obusiraamu salaamu kitegeeza mirembe. Assalamu alaikum emirembe gibeere gye muli wa rahmatullahi n'okusaasira kwa Katonda wa barakatu n'emikisa gye waliwo ekisinga ekyo. Lwaki mba sikwagaliza mirembe oyagala ofe nkusabira edduwa yakufa. Alhamdulillah. Ate bangamba dduwa ezo zikwata. Era munnange zikwata tera kisinziira ani asomye edduwa. Seeka obulamu bugamba ki? Alhamdulillah obulamu bulungi mpozi mwe. Gye tuli. Alhamdulillah. Sanze wa Shiba munnange n'engamba waayi Seeka wange kiki kyo? Alhamdulillah ekituleese wano mukwano gwange Kabako kibula nti waliwo abantu besaagala kusingana ebiseera ebisinga naye ate ku Kabako saziwungume mbeerewo nabo. Alhamdulillah. Seeka omuntu akulaba omulundi gwo ogusoose sooka omweyanjulire. Amanya nze Sheikh Tamusuza Director Al-Arqam International abatunzi b'amakanzu ag'ebbeeyi mu igwanga lyonna Uganda. Alhamdulillah. Kanzu zammwe za mmeka? Kanzu za bbeeyi $2, 3, 5. Bulidde bbeeyi. Alhamdulillah. Muli ba bbeeyi tunaabasobola. Mujja tusobola mpola mpola manyi bagamba nabbi yagamba rahimallahu muri'in arifa qadra nafsihi fawaqafa 'inda haddihi. Allah asaasira omuntu amanya wakoma level n'atalinnya gyatasobola sobola banga osobola ogenda maaso inshallah. Sooka onsasula ez'obulango nga tukyali kumpe oba ku kalango k'okubi. Inshallah ojja kujja kuba wano siwe basasulira. Si byakujja kati nzaagala kati. Ojja kujja mu office inshallah tabaraka wa taala. Emanyi kakati ate manyi abantu babeerako oluusi babasanga. Si buli wamu tiwana ate kalago ate basasulira buli wamu. Alhamdulillah enyabo. Seeka Kabako omusanga wa y'emboozi kyebagatta? Kabako ndi muwalimu we ekyokubiri. Sheik Muzaata ono engeri gye mbadde mpangala ennyo naye mukwano gwange taata wange mukwano byonna kuba Sheikh Muzaata wanjovu neddiranjuvu somesa wange yansomesa okoze naye daawe ebbanga ddene. Alhamdulillah bwe tusinkania ne mukwano gwange oyo tuyagala nnyo alhamdulillah mashaallah. Nyabo gwogenda omugatta ku gundi oba oli awo inshallah Mungu akkirize biidhnillahi tabaraka wa taala ate abawangaaze ekyokugatta kyandibaawo naye okuwangaalya mu bufumbo kikwasa ennaku okuwoowa abantu n'owulira nti ate bayawukanye kiruma gwe kennyini oswala yabawooye ekyokubiri n'abaaliwo ku mukolo oba obaswazizza. So nsaba nnyo Allah era nja muteeka nnyo mu dduwa zange Kabako mu mbeera yonna aba omukyala amukubira mu nnyumba abeere naye ate amukuba abeere naye ensonga zijja kuggwa. So Allah kibula yatwadvisinga mu Qur'an n'atugamba nti webiba biganye fab'ath hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Mugende muyita abantu abasaidi ya mukyala n'abantu b'omusajja oba olyawo mwogerezeganye we munategeregana oba olyawo Allah ayinza oteekawo obulungi wakati awo ne muwangaala mu bufumbo bwammwe. Naam. Seeka bakyala bo bagamba ki? Alhamdulillah tontwalayo nnyo eyo tontwala speed inshallah oba olyawo Mungu akkirize ndibakyazaako ewange oba olyawo babanga gye bali mujja kubalaba we mutaabasangeyo ibaliwo oba olyawo gye bali obanga tebaliyo nga balina gye baalaze naye nga we mulijja ewange inshallah olyawo inshallah tabaraka wa taala mujja basangayo. Sekoloza lwaki abavubuka ennaku zino bettanidde nnyo bangamba okuwasa tutandikire ku Kabako? Tusanyusa abavubuka sayidi eyo okubanga bawasa kubanga kizibu abavubuka abamu bagala kulonda kubo
bagala bintu bya kiyaye naye omusajja okuvaayo n'agamba ngenda kuwasa awo tuyiwawo omubiri wallahi era ni weyalinga Seeka abantu bonna baganye okumpa ssente tubeerewo ffenna at least twali tunze ejjubba netugenda nituwasa omukyala amakanzu ag'ebbeeyi twandigatu oba oli awo inshaallah Mungu akkirize naye nga tujja kukola ekisoboka okulaba omukolo gubeerawo kyonna ekinaagaana tujja kukimaliriza tewali kiyinza gaana. Seeka nze nkutwala nga best friend wa Sheik Muzaata we yatuva ku maaso amusaasire amiina kiki osinga omujjukira? Sheik Muzaata kyensinga omujjukirako ddala ku nsonga eno yali ayagala nnyo abantu be. Ekyokubiri naku lumu yaŋŋamba nti mpeerera omwana wange mu Acons International asasula miliyoni 10. Lwaki? Nkimanyi teri agenda kwagala abantu bange nga siriiwo. Ekyo kirina kye kyanjigiriza nti omuntu owaka mukyala we ino omwagala ennyo n'abaana bo kuba teri agenda bakwagalira. Kati Seeka yafa bw'abanga yali musirikale yali amukuuma yaddayo era alina omuntu omulala amukuuma. Bwebanga yali mmotoka waliwo abagivuga naye abaana be teri agenda kuddamu bazaala mulala yekka yali abazaala yali taata waabwe yafa. So tusaba Kabako wali bazadde mukyalo oyo omwana bali wabamuzaddemu n'omukyala alina omwagala ennyo baffe nga baagalana era Mungu ajja basinkanye ne mujjana kubanga Allah atulaga nti abakyala baffe Nabbi Muhammad atulaga bakyala baffe tuwangana nabo mu nsi muno bwe bali babafudde tuli basinkana mujjana Allah nga abalongoosiza basinga ne bahurun ain bali ab'omujjana abakyala hurun ain ka amthali lu'lu'il maknun omutunako bwoti otikone lumera kyala banyirira Sheikh kyala bayina amaaso tunulira eriiso bwoti n'owulira nga musisazze. So soba Mungu subhanahu wa ta'ala tulongoosese bakyala baffe tufe nga twagalana nabo aya batusinkanye tuba tufudde kubanga bino byensi bya seera tuli buli kyanga tuli nzaali mutaka buli kyanga gwali mutaka buli kya. So tebyetaaga empala neno mu Busiraamu naye si nnungi omuntu okubeerawo mukyala namukyawa Busiraamu tebukkiriza. Naam. Seeka mukyala wa Sheik Muzaata tumulaba basikagana omuguwa n'abantu ab'enjawulo gwenga eyali amumanyi ensonga zino omwoziri magezi ki yegoyinza ensonga zetusaba inshallah abantu tuleme kubiteeka nnyo mawulire. Ekyokubiri tukkaanye Sheik Muzaata asigaze ekitiibwa kye ng'ali mu ttaka ne family esigaze ekitiibwa abaganye okuba tulema tukwatagana tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ateekewo obutebenkevu n'okutegeeragana bigwe tuleme biteeka nnyo mawulire. Seeka asigaze ekitiibwa kye mu kabbuli era waliwo be natandise okuwulira abajega abatumbavu abatandise okudda eyo baleekaana boogera ebitalina makulu. Tusaba inshallah era tubategeeza tubagamba mumanyi we mukoma rahimallahu muri'in arifa qadra nafsihi fawaqafa 'inda haddi. Allah asaasira omuntu amanya levu kwakoma bireba Sheik Muzaata yali munene si buli mujega mutumbavu simanya mbwana ki buli ajja n'ayogera kyayagala okwogera. Tusaba buli omu amanyi wakoma ebya family tubireke nga bya family ebya Sheik Muzaata alina abantu be abasobola omala ensonga ezo bi idhinillahi tabaraka wa taala tuleke kubanga tuogerere bali eyo kuvuma Seeka okwogera ku Seeka Sheikh tubimujjemu oba tunenya mukyala tunenye mukyala oba tunenye banyina ba Sheikh tubanenye abo naye Seeka tumujjemu mu mbezi ezo n'okubanga waliwo yayogera statement nakwezo ku social media ne mulabanga naga nti nsaba Maleka Walumbe simanya muwala muze na busungu kale kigambo mu ngezo kinene tosobola kwogera ku mufu kigambo kinene. Naffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamukolako obulumbaganyi jali mu kabbuli nabo abakoleko obulumbaganyi ku nsi kuno babonebone nga yebagala naye abonebone mu kabbuli. Seeka olowooza tuyinza okwewala okwogera ku Sheik Muzaata mu nsonga zino ate ze balimu ezeewa? Kyali badde kisoboka lwa nsonga naye lwakuba nti abantu bano baagala nnyo ebintu ebikyankalanye ebyo ate okusingira ddala Saidi eno y'Abasiraamu simanyi tulina abajega bwe buzibu tulina Seeka badde akyogera misana tuku tulina abajega omuntu okutegeera omanye si buli nti muntu ategeera buli omu alina waategeerera waliwo ategeera saawa 7 olwo bw'ogera ekigambo n'ategeera saawa 7 ez'ekiro waliwo ategeera ku makyanga bukya waliwo ategeera wiiki 2 abo bonna tubalina naye tujja guma nabo inshallah oba tubasumira ddu Allah abategeeze bitwogera oba tubakolera ki Mungu yasinga okumanya. Naam. Omukyalo ono wandimuwadde magezi ki? Omukyala wa Sheik Muzaata tumusaba hajati ebintu bino abejjemu amaanyi ebintu ebireewo bya mmeeza tuwogerezeganye boolyawo
amasulaha gajja kubaawo, entegeeragano oba oli awo ejja kubaawo singa tunaba tukanyiza tuleke okupapala ebyo tebiyamba. Seeka yafa era buyinza okukya ku makyanga yafudde. Ekyo si mawulire. Lwansonga abakyala bano balina obuzibu. Omukyala agamba nti simanya mwami tonda ze properties zo zolina, emmotoka sinazimanya zolina, wofiiraawo kati gwe tufa. So bw'ofiiraawo ye nga ye takimanyi nti naye asobola okufa, naye nga tugamba ajja ati nawe osobola okufa. So Seeka gyali teri yayagalayo, naye teyayagalayo mu kabbuli. Yali nteekateeka ya Katonda, tukkiriziganye oba oli awo Mungu anaateekamu obulungi. Tugambe nti gwe Sheik Muzaata wafaddako. Ekikulu si kyakubeera Sheik Muzaata, ekikulu kyakutuusa nakwogera mazima. Nze ekyo Sheik kyeyantendeka kiri kimu, siwetaaweta nsonda, siwetaaweta nsonda, era I'm ready for anything. Kyonna ekiyinza okujja nga maze okufulumya statement sigiza mu kamwa n'oba oyagala otya. Kyonna kye mba nfulumiza ngambye embwa ebeera mbwa, sigenda kuddamu gikyusa nti ate efuuse endiga. Abantu bajja kulumba Seeka. Tewali buzibu. Gambye edduniya eno kubaddeko ababaddeko ab'ettabu. Bwe baba president bafugako ku nsi eno, baba bamufuti bafugako ku nsi eno, baba bakadhi bafugako, baseeka baali babaddewo, ab'omutawaana nno, abavumi, abawemuza abalungi baaliwo ne baafa. So kati ebyo ebyokutyatya kubanga enkomerero yaabwe nojja kufa. Ettaka tewali ajja dyewala. Ate ngenda okufa ng'essaawa y'okufa kwange ekoze ki? Etuuse. So nsobola okwogera buli kye njagala okwogera, era saagala muntu kuntiisatiisa nti ate kino ate kino. Ekyo Mungu alhamdulillah mwebaza subhanahu wa ta'ala. Sheik Muzaata tumujjukire tutya nga ffe Abannayuganda tujjeeko nti okugamba nti obusiraamu okutwaliza wamu kuba yaweereza ffenna Bannayuganda, tuyinza mujjukira tutya? Sheik Muzaata tumujjukiriye ku bye yalwanirira okusinga okuwasa. Twawulirako ku mbeera yaliwo wakati wa mukwano gwange Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ndi muwalimu we. Naye Sheik Muzaata bwe yavaayo ku nsonga eyo, nze ng'omuntu kyansanyusa kubanga era twali tumugambyeko era naye yali akimanyi. Ekyokubiri naye yamanya n'arealizing n'amanya ensonga ye, najja ne bakwatagana ne Sheikh. Era Sheikh yagenda okufa nga bakwataganye era ng'ensobi yagikkiriza ate ng'amwetondedde. Olw'ensonga Sheik Muzaata ayogeranga statement naye nga waagyogeredde abagiwulidde abo balabanga ayogedde kinene, so nga amaze kunoonyereza. Teyayogeranga kigambo nga tamaze kukimanya. Obusiraamu tebukkiriza muntu kumala googera yogera faffafa. Obusiraamu bukubiriza omuntu okwogera ng'amaze kutegeera kyayogera kivuddewo era akyogera lwaki. Seeka magezi ki goyinza okuwa abavubuka abali abatannaba kuwasa? Nsaba abali eyo, nina mikwano gyange, ekyokubiri waliwo abavubuka bangi abali mu busiraamu, abasiraamu okusingira ddala bensinga okusibako essira, tuwase tuve mu bintu eby'ensondasonda, tuve mu bintu by'okulonda ekkubo bibi. Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okujja mubaraka. Allah yagamba mu hadisi al-Qudusi, idha usitu bi abdi ghadabtu, omuntu bwanjeemera ku kyendagidde, kubanga okuwasa kiragiro kya Katonda. Yagamba Katonda ghadabtu nyiiga. Naga nti wa idha ghadabtu la'antu, nze Allah wamunyiiga nkolima. Ne wa inna la'anati la tablughu min waladi sabi', ekikolimo kyange kisobola n'okutuuka ku muzukulu w'omusanvu. Katonda ayinza okukolimira obwavu lwa butawasa abazukulu musanvu. Omuntu n'abeera mu nsi muno ng'abonaabona, oli n'agamba nti n'agamba nti obwavu tusikira busikire, tusaba Katonda abututaase. Oba oli n'afuna ekizibu, bantu bafuna ebirwadde, mwana n'azaala wa siriimu, n'azaala omwana wa siriimu, omwana wa siriimu n'azaala wa siriimu. Lwaki? Taata oba oli awo yaleeta ensonga, obutatagalatagala nnyo, obutafuna bizibuzibu ebyo. Mungu ayinza okunyiiga subhanahu wa ta'ala. Tukwate kubo abatannawasa tuwase. Mukwano gwange Eddie Kenzo tannatulaga muntu, inshallah tumusaba inshallah omuntu amutulage tugende maaso even tujja kubeerawo kubanga ndi muwalimu we ne mukwano gwange asani steady inshallah mbadde musaba anywere mu busiraamu nga ye basiraamu ne munne tunywere mu busiraamu mujje tu inshallah mujje tugire tusome ddiini tuwangalire ombeere ennungi inshallah. Za jo steady yasiraamu sebya yasiraamu se asani steady yasiraamu se wabanga omuntu okuvaayo nno okugaana ensiraamu se si kigambo kitono era munenya kitono. Omuntu asiraamu se n'atagalatagala obuzibu buyinza okujja. So tusaba inshallah bweba yasiraamu se anywere mu busiraamu tumukwatizeko mpola ebisiraamu bizibuzibu. Era waliwo abajega abajja okujja bamugambe ate kino.
so okusiramuka kintu kizibu ate serebo okusiramuka nakyo kinene kiringanze kuva mu Busiraamu n'owulira nti seeka kati ate mulokole Allahu akbar kigambo kinene abantu family ogino owuliranga kika kyonna kitudde nga kigamba asanisted ono alina kyeyetaaga so tusaba insha Allah ate ab'ekika mutuyambe mutulikire omuntu waba yazze waffe eno alhamdulillah kamasu kamukute Mungu amunyweze tuwangale naye insha Allah tumusabira Allah tabaraka wa taala mu obulamu obulungi abantu abunze mbasabire dua Allah ayongere kubagaggawaza baleme kwavuwala Allah bakumirenga mu bitibwa Mungu subhanahu wa taala bakumira amakaga bwe n'abaana baabwe n'abantu baabwe okutwalize wamu oyogedde ku bavubuka okulonda ekkubo oba byo bwe baagala boy babagala kiba kisoboka kubanga natambula Mungu yakola omutima guno tegumatira sobola okwasa omukyala nga mukwano gwange bwawagenda okuwasa ayina asangayo omuntu amusinga kyoba oteeka mu mutima formula erimu bweti kyemmanyi nti singa oteeka mu mutima n'omanya teri mukazi mulungi kwenkana we wange waka wallahi ojja wangane mukyalawo nga bw'olaba ow'omukubo manya nti byonna byalina owange abirina kimanyi nti teri kyalina mukyala mulala mu kkubo eyo nga mukyala wo takirina ewaka Kabako wavaayo n'agamba agenda kuwasa Jazeera owayitawo munnange ebbanga n'aleetayo omulala nga kojja kitonsa wakola ennaku zino kinaaba kukkiriziganya kwe na mukyala we era simuwagira kuwasa takkirizibwa na kuwasa nga mukyala we tamaze kutegeera amala mubuuza nti munnayi Jazeera nkoze ntya mukyala ayinza okulaba nga musajja akuba ekyuma Sheikh naga why tonkuluusa nnyo nti ogenda ofuneyo omulago malirako egundiyo so abasajja gye bali mu duniya muno nga bakula bulungi bakula ne bawola nga bwakwatako bwatyo yasimula n'okuba ne takbiira n'osalala akabiri naye nga tumusaba insha Allah bw'alaba nga tajja bisobola nnyo kuba nti omusajja amulemerako nnyo amukirize afune owokubiri bw'aba nga amusobola musaba ate aleme kutagala anywere ku mukyala we Kabaka ayina amaanyi mangi yamenya ne stage abuukabuuka nnyo oba oli awo tumuweere ddala amagezi tumugamba owaaye n'owokubiri yemukakasa Jazeera ti omusajja gwafunye alhamdulillah bw'abanga musajja munaddiini Kabaka omusajja munaddiini bw'abanga munaddiini yeetegekere insha Allah ekimuleeta ajja kifuna kubanga ewaka obuusa ayinza obba buliri abuyina ayinza obba okwambala yambala asula bulungi alya bulungi naye ayina ekimuleese ewa Kabaka ajja kifuna insha Allah tabaraka wa taala bw'anaalaba nga force y'amaanyi nga tasobola balansinga lyato insha Allah tunaafunayo oba oli awo n'ababiri awo n'abakkiriza naye nga simuwagira kumala gafunafuna bw'aba akkiriziganyiza ne mukyala we abeere nga amufuna owokubiri nga bakkiriziganyiza kyogamba ekitufumbiza kukola bintu biri ensonga enkulu kuzaala ensonga enkulu ate kyekikujja ewammwe n'omukwano guno badde nyiraba embeera nabo ate bagambye nti gwosobola okubeera mukwano gwange singa kwali kubeeragana singa bamala bembeera nabo mu tawuni eyo nenvaayo nembubabuuzaako kimala naye kikuleeta ewaka nsonga eri era bw'otatereeza kisenga amaka kyoba obusiraamu byawula omuntu n'omusajja ekigobesa omukyala mu busiraamu talaka kubanga omukyala tazaala osobola owangana naye ngaoyagala mwana bw'omukkirizganyiza naye abeerewo ewaka abeerewo ofuna omukyala anasobola okuzaalira kuba ne nabbi waffe Ibrahima alayhi salatu wassalamu yalina omukyala nabbi Isimayiri okumuzaala bamala wasa maama we wakubiri ate yali mukozi ewaka kitaawe n'akolagana ne maama ne mukyala we n'amugamba nti badde ndaba omukyala ono omukozi ayinza otuzaalira omwana olaba otya mbeere naye tuzaale omwana gobeerewo nga maama omukulu supreme maama onoomala ensonga ezisigadde insha Allah namukkiriza ne bazaala omwana so ekyokuba nti oze owange ekigendererwa ekikulu kuzaala era essanyu ly'omuzadde erina nga alaba ku mwana we kabe maama yennyini okyobola abakyala abamu agenda olaba omusajja tagiraagira ng'ate atagalamuko katono afune alabe nga ayinako omwana gwaleeta basenga bazibu agenda okugira nti tosiraba sina nsonga era olaba otya nga batagala awo nga baleeta obuzibu tusaba abasenga ono omwana gwe tugenda okuleeta azaala omanyi omuntu omulabirawo nga omulaba mu Facebook oti waliwo abantu nga entunula ye yennyini eraga talina future kati nze ntunula alhamdulillah ndaba nga oli mu future oba oliawo inshallah alhamdulillah teeka nga tumaliriza ebigambo bye ebisembayo ntanda gy'osibira Kabako saako n'abafumbo bonna abali abaakawasa abaawasa edda bonna gasibirira kubeera batya Katonda
biseera byonna musaba asaaleko ekiro era olunaku lulinja musibirira edduwa tagyerabira ng'ayingira ensonga kusaba katonda Allahumma janibna shaitan Allah waffe tusaba otaase sitaani wajanibi shaitani mimma razaqtana taase shaitani kyogenda otugabirira oba oliawo genda oteekayo ensonga woogitadde oba osize eddala bw'oteeka empeke mu kasooli mu ttaka n'oteekako edduwa emisooli egivaayo tomanya ayinza okufuutukayo n'abaana basatu olwadduwa eyo inshallah tabaraka wa taala.